Ibrahim Mukasa gemanya gange omulungi atulaba nkwanirizaako eyakategatako akadde kano era nga nkugamba nti yonna gyosinzira okubanga otulaba nkwanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga. Olunaku olwaleero tuli basanyu okubanga tuli n'omwami gwe ngenda okubanga mbanjulira mu maaso awo naye nga sinagenda mu maaso nnyo nganya nkutegeeze nti okulaba programs zino nga zikutuukako obulungi nga buli kimu kiri organized, well edited and well researched. Tuteebwamu ssente aba Sozo Property Consultants UG nga bano basangibwa Kirekaawo Kamuli Road meters 15 zokka. Bakugamba nti gwalina kyotunda ekyawaka echa office, restaurant oba saloon bekwate banoonyeko bakubire essimu oba genda ku mutimbagano gwa Facebook obanoonyeko obanjulire ekyo kyotunda bakigule obulamu butambule. Kyakubire ku kyo era tuteebwamu ssente company endala emanyiddwa nga Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park awo ekizimbe 14 Plaza. Office number eri GF07 nga bano babakana n'eddimu ly'okusaabaza emaali okuva China paka Mombasa n'okuva Mombasa paka Kampala nga bakugamba nti gwayagala okusuubula nga naye kyo onoonya ekirina ettunzi mu katale obeekwata ne bakubulira ekirina ettunzi n'okisuubula ate gwayagala okusuubula nabo naye ng'essente zibulamukko nga zeekuttemukko basobola okutopingira app buli kimu nekitambula bulungi n'osuubula emaali. Sun Cargo Shipping Company basangwa ku Arua Park GF07 atenga ekizimbe 14 Plaza. Tulina Haji Yasin Bakaluba Sechimuwanyi era nga olunaku olwaleero tuzze tutunuulire kye bayita real estate, property development, property consultancy n'ebigwa mu kkoweryo. Haji, salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Buuza ku balungi abatulaba. Abatulaba mbalamusizza era mbasaba mutugoberere bulungi tufunemu ekyokuyiga. Thank you so much. Yonna gyosinzira okubanga otulaba nganya nnyongera okujjukiza nti oli ku Extra Digest mugoba nsonga tusinzidde mu bitundu by'ekyanja olunaku olwaleero. Haji, briefly abatulaba olwaleero omulamwa gwe tuleese mulala nnyo okwawukana ku miramwa gyo z'oyogerako n'abantu. Lwe twasembayo okunyumya naawe twakusanga Mpoma ewammwe era ensonga zatambula bulungi alhamdulillah. Olwaleero tuzze osomese abavubuka osomese bannansi abawangalira okwaffe kuno n'abawangalira emitala mayanja oba emitala w'amayanja. Twagala kutunuulira okwekulaakulanya, twagala kutunuulira entrepreneurship era nga bwe tuli wano olunaku lwaleero tutunuulira kye bayita real estate. Njagala tutunuulire abantu ebisinga e Bulaaya bw'akuba essente ze oba bw'akola essente ze. What comes first into their mind is to build a home. Gwe lwaki wasooka kuddukira mu kuzimba mizigo oba mayumba g'abapangisa? Ekisooka mu kyo nakula muzeeyi wange mulaba ng'akikola. Ekyo kansooka nkiteeke ku mindset nti I was already conditioned nti ennyumba z'abapangisa business. You were corrupted positively. I was corrupted positively. Yeah. Ekirala coincidentally nensoma ku katabo ka Robert is it Kasoke something like that bakaita Rich Dad Poor Dad. Akatabo ako ne kanjigiriza asset ne liability. Enjawulo ebirimu n'ebirungi n'ebibi. Ekikyoteekawo ne kikunyunyunta n'ekireeta. Kati omanyi kiringa bwana Ibura buli lwotunuulira essimu yeeyo ogitunuuliranga nnyo olinga agikubye ogitunaba oti omanye eneereeta oba ekimi. Waliwo omugagga yaŋŋamba nti nagenda ew'omugagga omwampeeyo kokka ssente nali njagala kakadde naŋŋamba nti kwata essimu yo otandika okkubira abantu oba onaaweza akakadde ako. Nakuba essimu nga 10 paka ku 20 nenfuna emitwalo gyali 3. Naŋŋamba ennamba zonna ezirimu zisangulemu otandika okusevinga buto. Bw'otandika okufuna awareness eyo erina engeri gyekuyamba kuba e Bulaaya wakoraptinga nnyo nnyo majority y'abantu bonna babadde corrupted nti otuuka wano obanga from rags to riches avudde nga tolina kyolina no Ibura obadde awo obaatisa bubaatisa olina akugamba ngenda kukusasulanga pound 3 per week. Comfort eyo egenda n'ekukwata n'ekunvumbagira n'olowooza nti teriyo bulamu businga ku kino. Abantu abasinga bakikola ki bakiyingidde naye namanyi of course nali siri wakubeera wano kaakati neŋŋamba singa mmaze
kwasaganya ku byennyingiza yange kinkolera kitya. That is passive income. Kakati nabeeranga ye e Bulaaya nga nkola naye bwe baba bansasudde 10,000 nga mmanya nti n'ebisatu birina okukola ki eri mindset nali mazo ogiholdinga dearly ng'omanya nti ebisatu ebyo nze nabalanga busawo bwa sementi bumeka. So you convert that money into straight away siraba sente olaba sementi olaba mataffaali ndaba sementi mataffaali kuba bw'oba n'ekirooto ky'osooka n'okiteekamu Ibra buli lwe kati gwe bwe nkubuuza ng'oyagala okutandika okubaako ne woolaga olwaleero bwe nkubuuza nti Ibra oyagala sente mmeka nkikubuuzizza oyagala bugagga ki? Njagala bugagga obukalu. Bugagga ki kifaananyi ki? That is a hard question. Kakati tonnaba kubeera ready. Nkyanyumirwa okubeera era Mukama bw'atakusaasira bw'ataba wa kisa nnyo oyinza okgenda bw'otyo obubaka bumpeere Idris oyinza okukola ki oyinza okgenda bw'otyo mu birooto mukulu mugoya obubaka bubwo mu birooto ekirooto kyo olina okukisiiga bw'okisiiga ate n'obeera specific to the point nti okiwandiika nako wansi ekirooto. Nze nina mukwano gwange abeera mu America eyo naye twabanga twogera ekiro ku ssimu nze nga nkola ekiro time difference ne mu America nga tubeera nnyo ku ssimu naye nga tugenda netujja netugamba bwe ndibeera awo ku Lwokutaano nga mbalaba bagenda okukola nga ndi mu kanzu yange ndi ku kalina mbatunulya bweti nkutta omuswaki gwange nkola ki weeraba olwedde ng'oli ku ki oli ku kalinaayo bayitawo bakola ki bagenda okukola. Kakati ekirooto tosobola kubanga oli fogi ng'okirowooleza tekirina kuba sketch olina okubaako okw'omuwendo nti naye mu butuufu njagala kuba nga ndi worth billions nga 2. You must quantify quantify n'obeera ng'ekifaananyi ekyo okirina ky'osinziirako kati Mukama bw'akusaasira n'otuukayo deni ekirala kubanga okwagala tekukoma. Bw'otuukayo ogenda okulaba ng'ate owadjustinga naye tosobola kukeera bukeezi n'oŋŋamba nti nze olwaleero nja kubaako nekyenkola otya ogenda obitemaatemamu nti Ibra leero omwaka guno njagala kuba bwe nti kino kinsobozesa okutuuka ku ggoolo yange ey'emyaka 5. Thank you. Initially dream ne idea wajijja ku Muzeeyi taata omugenzi Sheikh Ssekimwanyi ey'okutandikawo amayumba g'abapangisa gye wajja idea because wakikuliramu. Let's first look at your first estate that is in Kulambiro. Wajizimba ku decimals 15 ezaali 15. So ngerina house units meka nasooka nenzimba 6 nennyongerako 2 na buwera 8. Kisenge na ddiiro ebiseera ebyo nga bansasula emitwalo 10 rent omwezi kakati nga onfunayo emitwalo gyange 8 kati awo bwe ŋŋenda e Bulaaya n'ubwo ebiseera ebyo nga toddirira ng'oyinza okukola ng'omwaka mulamba kati wano gundi asenguse gundi agize bwati ogenda okudda obwo obusente emitwalo 8 ogenda kusangawo obukadde bwonga 8 oba 8 nga bukoze eki naye obwo nga wagenze bugulamu matiriyo wakoze okola ki olabawo tukwatagana kakati bwe ntunda ennyumba yange e Bulaaya nfunamuuko awo ku busente kati kye nakola busente obwo bwali bungi nalinanga emitwalo 3 eja pound kati awo ku roundabout ye Bwayisa waliwo church eyo Christian Life Center omusumba Jackson Senyonga kati awo wamuddira waliwo ekibangirizi kye baali batunda mukwano gwange yali lawyer yakiŋŋamba neŋŋenda nenzija ne bakinguza milioni 15 za decimals 3 nenzigula waliwo olaba waliwo engeri y'olutobazi nenwana nawo nenjiwawo ettaka kati obusente obwo bwe nalina nenzija nga buwera nenzija nensooka nensetingawo obuyumba 6 era nga nazo zabapangisa bw'abapangisa kakati awo zinzigwako sente zange kubaawo nasooka ogulya omulimu nga nvuddeyo gye nali nenzimba obuyumba bwange 6 kakati bw'okwata 8 n'oteekako 6 mpeza obuyumba 14 kati obutandika nabwo okukola ki okuleeta mu mwaka nga gumu nali maze okusonderera mu burenti obwo
n'obutono bwenfuna eri kati kano ka passive income kojjukira kabeerawo kabeerawo obudde bwonna oli ne bw'atakusasula ennyumba yo bw'agivaamu oyera bwezi n'osiiga omulala n'akola ki n'ayingira kati n'enkomawo ewali ennyumba omukaaga kibangirizi kyasigalawo bwe nadda kuno nazimba 8 newagaziwa kati olwo nga ndi mu nnyumba nga 12 tukwatagana 12 n'obutandika naye nga kyenneewala mu byonna nze Bulaaya nejjako buli unnecessary bill nakitwalira ddala nti najja ku struggle era omu ku bantu Ibula Bulaaya gwe bageyezza abadde nze nti babaga mbu wafuna kigamu n'osula mu mukono muno nga buli lwogira bwoti kikwata bwekiti kigamu abantu bava kuno baagalirawo okulivinga obulamu bwabwe atuuka eri Ibula ffe twabeerawo nga gwoyiya ekitebe ekirungi ng'ekyo okisanga bakisudde abanyi abazungu atuuka butuusi nti eno gundi kati tugenda mu Christmas n'akyusa gwe kakati bw'otunuulira entebe wano ewaffe nga zibadde nnungi gwe ng'okyusa abaana baziseera wano ng'okyusa nga okijja wali ku kasasiro ng'oteeka mu nnyumba nga weetulya ng'obeera comfort bate nga wafaanana bulungi kati munnayuganda oli oba atapulaninga bulungi bw'atuuka ng'agenda mu dduuka nga bamugamba eno entebe ya paundi 108 osobola okusasulako ako kabbiru nga bakakuteeseeko bw'okavaako ng'ogenda ogula emmotoka nayo nga bagikuteekako mu mpolampola naye emmotoka gy'otwala naye ogisasulira insurance tukwataga ate ng'eri public transport ali clear kakati abantu bagenda bu direct debit omwezi gugwa ne bagenda nga bakusalako omanyi wali bw'oba oyagala simu mpya olinga agikuwe y'olukumi tekirimu ddakiika era omulaba agisitudde njagala tutunuulire bangi nnyo abalina ebiyingiza essente e Uganda wano nga bwe zibikola baziteeka ku Western Union MoneyGram n'ebigwa mu Koweryo ne zikaaba ne zidda e Bulaaya gwe olinako essente yava wano ng'edda e Bulaaya eyo bazaavanga Bulaaya kudda Kampala zonna zadda wano nze sikikolanga kontino sente yange njijja wano ate njitwala eri tekibangawo gye nakolanga eri kwe nafissanga ate nenkola ki bw'ova e Bwayise awo wazzaako project ki kati eye Bwayise bwe ngimaliriza olwo kati nkomawo omanyi okuyiga tekuggwayo bwe nzijja muno nze njagala nnyo okuzimba ne ŋŋenda nga nnambulalambula abantu bye baali bazimbye kati ŋŋenda okulaba nga ebintu bye nnali nzimbye in fact nasooka nengula ate akataka akalala nakagulaawo Kisaasi opposite Satellite Hotel ako nakagula millions 12 bamuzeyi bagira dakiika obusente bwange nali mbukola ki in fact nali nguza akamotoka kange ka Hipsam. That was your first car? nga kaguze wano okuvugamu uko kati kye nakola ne nkatunda nga akataka bakampadde ne nkagula kakati awo nenzirayo obusente bwange era mu kusonda nenzijaawo ate ne ntandikawo bu unit nasooka nenzimba buna ne mmala ne nnyongerako obulala emabega olwo nempeza ate bu unit awo nabo 6 kati awo ogenda okwekanga nga obu unit along the road nfunye unit singa 28 all together kati bwe nkomawo n'entandika ng'ogenda nga nnambulalambula amayumba g'abantu ndaba ate nga ndaba abantu batandise okuzimba ebintu ebiki new fashion naye nga nze obuyumba bwange nkyalinamu obw'emitwalo 225 ngenda okulaba nga otuuka waliwo abazimba ennyumba nga bazijjamu emitwalo 5 kisenge eddiiro ne ŋŋamba kino ekintu nkikola nga bakulaakulanyiza otulo ngenda okulaba nga material gwe bakozeseza almost is the same naye nga finishing waabwe gwe bakola ki gwe bakyusa applying a touch kati ate nga ne gundi ne time egenze ekyuka ate amataka bagaseera ebintu nga tebikyagulwa kati kye nakola n'engulayo ettaka ku ssente ze nali nsonze kati ne ŋŋamba lwaki situunda kati ku bikadde okulaakulane kuba kaakati Ibura ekintu kye njagala kati njagala kuzimba kya millions 2 naye ate nnina w'ekyekinaana kati ate n'ekyekinaana naye akigula taba musiru naye awo abaali at that given time kati nasooka kutunda nnyumba zange ez'ekkulambiro nenzitunda millions 15 ezo bwe nzitunda nalinawo okwo nga ntandise okuzimba olonguze ettaka awo egundi awo ekkulambiro Komamboga nja kuwaako okwo ebifaananyi byawo
kati ntandise olwo okuzimba kati nga njagala kuzimba bintu birungi olwo nga naye bya kutoba oleseyo paundi 10,000 nga sente ntonotono naye ka passive income kalinga kakola ki kanyamba nnyo kakati bwe nfuna millions 16 ne ngamba lwaki sirongoosa olunga ndabye nti osobola n'okugenda e China n'oleetayo ka container kaawo millions 5 n'okolya ddala ebintu bya mulembe Ibra nazimba ennyumba nga za mulembe nnyo ku sente ezo ze nali nkoze eki olwawo zimbawa nzimba Komamboga njala tutunuulire ennyumba z'abapangisa ze wasooka okuzimba zaali za 6,000 zaali za 10,000 Komamboga n'omuteeka ku sente mmeka namuteeka ku 6,000 that is kisenge na ddiiro ekisenge ddiiro namuteeka ku 6,000 straight away nga naye mpuliranga nange mukoze bulungi kati era awo mu kukyamuukirira nalina ennyumba zaali 14 awe ze nakugamba eziri awe bwayise ezo nenzitunda sente nseko buseko nseko buseko naye nga nze ate ekirooto ntandise okifuna nga mmaze okulaba nti biri mbadde kyekikudduse bwayise mazzi nedda nali njagala ku refininga nga bw'onaagamba nti mbadde nvuga Toyota kati njagala kugenda mu Benz to upgrade kakati awo bwe bampa kasente ako neŋŋenda era Komamboga opposite nali nguze poloti nga ziri wamu n'entandikawo era n'ennyumba endala kati awo wamu nazimbawo ennyumba 15 nga zonna za 6,000 naye nga finishing making sure nti muteesemu obudde ng'ebintu byange byonna ne bw'oyingira buyingizi nti oba hand wash waliwo ze nagula nga China nga nzigula na $2 ng'ekyali na China ng'oli agituukamu nga tamanyi nti kisenge ddiiro kati nenjirabanga ezo ennyumba abantu nga tebazivanamu omutindo gwe nali nziteeseeko ne ngamba wano sobola kuvaawo era awo wentandikira nenzija wano ekyanja nengulawo half acre kati bwe nagula half acre eri ekkulambiro nentundako ekyanja wano ogulawo otya oyina kye wali otunze ekikadde oba ssente z'abapangisa awo kati nga ssente z'abapangisa zijja no savinga bwezawera nekuzirira nali nfissaako ng'okyakubeera ekyeyo nga nkyakuba ekyeyo kati awo nga passive income kangi kati nenzija wano ekyanja nengulawo half acre naye half acre eyo waliwo enagulako millions 140 nengulako ne millions nga 9 millions nga 230 ewamu n'ebiseera ebyo nga ebbanga lyenzisondedde era zeezo kati kye nakola ate neŋŋenda eri nenfunako ka segment akaali akatono buyumba bwali 5 nembutunda millions 430 kati sente ezo bw'ojja n'okola concentration ng'otandise okuzimba kuba nze Ibra bwenva ku airport ntuukira ku site togendako mu hoteri ebyo sibikolangako Extra Digest mugoba nsonga tuli ne Haji Yassini Bakaluba Ssekimwanyi era nga ayina kampani ye emanyiddwa nga Bakaluba nkwadde akalango kabwere Bakaluba Property Services mukulu Dani omukulu ono tumuwa akalango eri Bakaluba Property Services bino byonna byannyonnyola biyitamu eyo kampani era ye t-shirt gyayambadde tetujja kubaba so mean kalanga ako kakayitewo nga bwe tuyisaawo akasozo Property Consultants UG ne Sankago Shipping Company naye ono katumuyiseewo Haji njagala tutunuulire olwaleero luno wetuli wano wetutudde eno y'emu ku estate zo the newest so fresh so clean njagala tutunuulire estate eno ojjawo otya wano wetuli kati ebifaananyi ebyo abantu bye bali mu kulaba ebifaananyi ebyo kaakati waliwo estate eyo gye nkugambye we nagula half acre mba nkyazimba nagenda nabusalasalamu poloti 3 ne ntandika okuzimba nazimbawo obuyumba 18 era ne mbuteeka ku price yaffe gy'omanyi nkaaga mwe mbadde ntambulira kati lumu ebintu nga ndeeta ebintu byange ne mbitereka eka eyo omwana akimatteyo zaawaka yeyaŋŋa nti muzeeyi wali ewaffe tulinawo bamuzeeyi batunda nze batunda nti tulinawo half acre ng'olwo nkirabye mu kwogeraganya n'abantu najja akasente kaali kangimuuko naye ne ŋŋamba ŋŋenda kukola ki ŋŋenda kukiyingira ne nzija wano kati kye nakola wali kuze nali nguze ze nali nzimbye ate awo nga nzimbyewo
estate za blocks bya mirundi esatu kati kye nakola ne ntundako kimu ne nkwata ku ssente ezo nenzija wano wetuli kati saawe abantu we bali mu kulaba wetuli ne ngulawo naye ate jjukira already nange nga nsavinzeeko jjukira nkuba ekyeyo kyange nina passive income mu rentals nina komamboga nina wano ngolo zigenda zikola ki ziwera ku designing ekintu kino ne ngamba ngenda kifiirako omanyi ebintu bino bwe kiba kinene bwe kiti omuntu gw'otandika yogerako n'abantu oli atunuulira ebiseera ebisinga kyokola n'akutunuulira n'atunula ne kyeweepankako oli akugamba nti tojja kukikola ki naye nze bwana Ibrahim buli kimu nabeerangaeyo ku mulimu gwange ne nkwata akatabo nembala neŋŋamba ekintu kino bwe nkikwatira ddala ne nkiteekawo kinneetaagisa ki kuba Ibrahim ebbanga limmaze nga nkola ebintu bino nsobola okutunuulira ekizimbe bwe nti nemanya nti kino kijja kunkostinga kino va ku bantu bino bye bagenda nakukwata nakugamba nti kino quotation ze bakukolera quotation y'abantu bakukolera quotation ya millions 3 naye ng'ogenda kuspendinga 16 bw'oba material anti kawuli akinflatinga asobole okuyisaawo lebbawe abantu ekyo tebakimanyi kati gwe n'ogenda n'okitya ate abamu abangu abatayagala nabbi yingiramu amuwa buwi ngulira nganze nkuwa buwi sente ennyumba zo ziri zonna zoomenya zonna za wansi si stored houses why this time round osazeewo ozimbe stored house anti omulembe Ibra gukyuka ensi bw'otadduka na speedi yayo ekuleka eyinza n'okutomera nekujja mu kkubo negamba vayo ensi etomedde abantu ne bajja mu kkubo abantu abatakyusa ye muntu kakati omanye ekipya automatically kitta ekikadde tewetagana lutalo lwonna waliwo wano ekitundu kye twagendangamu nga bakugamba oyagala kuweereza bbaluwa oyagala kuba simu bweru oyagala kuweereza fax ng'ensi yonna weekola ki mbategedde abakulu abo kakati nga tubeera omwo ngenda kuweereza fax ngenda kukola kide naye bagamba ebintu ng'ebyo tolina kubirwana gwe bw'oteekawo ekipya ekikadde kifa kyokka nga tokikutte nako empeereza ku kifaananyi ne kibeeraawo ne kitambula kumala mwezi mulamba nze naweerezaako maama wange ebbaluwa nga naakagenda e Bulaaya kyannaku nti bambi maama yafa naakamalayo emyezi nga 6 naye ebbaluwa yatuuka yafa ovanga ku nsi naye kaakati olwaleero Ibura ne wetutudde wano we Bulaaya bwakugamba nti nno mpeereza ku kifaananyi dakiika kiba kyakoze ki kaakati gwe bw'otagenda ngu advancinga okusinziira ku speedi y'ensi gwe wennyini obeera ku knockout. Njagala tutunuulire zino ennyumba z'ozimbye wano omulala yaligambye nti osobola okuyutilizinga ettaka n'ozimba floors nga 3 oba floor 2 why one floor? Congestion. Kakati ewantu wano nasalamu plots 3 kakati plots 3 wano ne ku decimals 19 wali ninawo 18 n'akasembayo wali ninawo decimals 15 kati muno mulimu ennyumba 12 ewaddako waliwo ennyumba 12 wewa 15 mulimu ennyumba 10 kakati omuntu opimamuuko n'olaba parking egenda kuba efaanana etyo ate n'okukyawula yawula era kiyamba nako era congestion eyo netabanga barracks omuntu tunaatuukamu n'afuna kaserenity ako n'awulira nga ewantu baliwo ku bantu baki because ramba nachomba lengenda kikubuuza nti bw'otunuulira ebifaananyi waliwo gate 1 gate 2 ne gate 3 eri unit eri under construction omuntu yali abuuzizza lwaki oba oyawulamu portions lwaki oba partitioning advantage yakyo first of all congestion still congestion ebeera ntono ekirala bw'obyawulamu bw'oti kati nze nina system yange nga bw'olabye omulimu gwange guno ogenda okugumaliriza ebiseera ebimu guba gukuyingiddemuuko kati kyenkola wenteeka ebizimbe nga bino 3 ntundako neŋŋamba nti kati wano kantundeko kimu oba 2 nendekawo ekyange ne famire yange then sente ziri bwe zijja ate nenfuna ewalala era ewantu wewamu kubeera ogenza oziraba nze sigula wantu nga kantu katono ngula kinene nenkizimba nenkibeautifyinga nentundako oba kimu nendekawo nga 2
driving force motivation ne inspiration ogitubuulidde yava ku mzeeyi taata but amaanyi gano agakipinga nga gakuvuga okulemera mu kintu kino because abantu tukola emirimu bangi bali ku TV atuuka na giving up nagamba TV nyinyuse bangi bali ku radio bangi basamba mupiira bangi baweereza bangi bakola bino bayimba n'ebigwa mu kkoweryo but you find someone ngagamba nti ku mulimu emyaka 4 nogamba wow ku mulimu nti emyaka nobuzo oli nti okoze banga ky'emyaka 5 naye njabise gwe kyekikipinga kisigala kikuvuga to the extent nti n'olwaleero luno for over real estate ina myaka emeka 19 years in real estate kyekikipinga kikuvuga okay kyekikipinga kikuvuga nti up to now oli myaka 19 naye still you want to expand. It is my calling. Buli muntu yenna abaako kyalowooza okuyitibwa Ibra ne bwe bakuwa olwaleero millions 10 kyojja okusookerako kunoonya kamera ya mulembe yabwekire tiimu ogigezezza otya osukumaanye najje nanadde eri naye ate n'ekirala kankubuulire real estate is supreme kyekisembayo ku ntikko tebakulimba oli agenda ne bw'aba munnabyabufuzi n'atunda ennyumba nti agenze mu byabufuzi bwazifuna akola ki adda mu mayumba buli omu kyonna ogenda n'otunda n'ogamba kangule taxi nkole era bwe ziwera odda mu ki n'ogula ettaka n'oyagala ozimba ennyumba byonna kyekyobugagga gy'okomekereza kakati nze nve mu real estate ate ngende nkole ki kuba real estate bw'oba ogitegedde eri cost naye erina security nti real estate bwana Ibra bw'ogula emmotoka mu bond bw'ogifulumya bwoti eyeesalikako miliyoni 1 oba 2 mu ddakiika eyo awo wennyini kasita giteekako ennamba ne real estate appreciates buli mwaka kati wano sente ze nagulawo emyaka nga 2 emabega si ze batundawo buli olukya wakula buli olukya ate era n'ekirala kyenjagala okutegeeza ku bantu ekintu kya real estate tofaayo wawoolaze ate oli takugambanga nti kakati kuba kati muno mu kyanja okugulamu akataka konna decimals 15 olina okuba at least ng'olina millions 15 okutandika naye omuntu owaleero agenda kukugamba nti nze ezo sente naazifuna nti era kyova olaba abazigwako sente oli naazirya kivandulo kuba agamba 15 ngenda kikola ki ngenda kiweza ddi naye ebya real estate olina kutandikira nawwa woosobola tewaliiwo watagenda kukulaakulana nze bwana Ibra eno bandeeterayo okwo ku ttaka emyaka nga 10 emabega naye nga nkuganze sigula kyanja 10 years back 10 years back tukwatagana naye kakati waliwo mistakes abantu ze bakola olwaleero ayagala agendera eddala mu kifo ng'olwedde kiri developed n'okwata millions zo 10 n'ogulawo ettaka naye nga ddala okyali mu mbeera etakola ki etategeerekeka n'ogamba nti ate ogenda kutandika okuzimba omanyi kati ennaku zino abantu baagala nnyo ale gratification but to succeed gratification okutendereza okwo kulina okulwa Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasage manya gange tuli ne Haji Yasin Bakaluba Sekimwanyi tutunuulira real estate mu ggwanga Uganda for over 19 years abadde Bungereza nga jawangalira ngakuba kyeyo era nga atuyisa mu bulamu bwe n'engeri gy'asobodde okulaba nga ataaninga ssente ze mu bintu ebikalu ebirabekako era nga abantu bangi basalawo ne bayingira obulimi abamu bali mu nnyanja bavuba abalala bali mu bikubo basuubula naye yasalawo azimbe mayumba g'abapangisa era nga we tuli wano lwali luno atusiigira ekifaananyi omuntu onaabaawo otya onaayitawo otya n'ebigwa mu kkowa eryo nkutegeeza nti onajjo osinzira okubanga lulaba tuteebwamu ssente abasozo property consultants UG nga basangibwa Kirekaawo Kamuli Road meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka Kamuli Road ekireka ate ngera still tuteebwamu ssente abasanikago shipping company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza office number erigi F07 noonya omwami bamuyita Ibrahim mwalimu office omwo mukwatagane naye nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire olwaleero luno estate eno gye tuliko akadde kano it is Kisenge na Ddiiro self contained byonna omwo buli kimu omwo
kuliko CCTV cameras tulaba bibiri kimu well furnished ziri mu sente meka zino ziri ninawo ez'ensanvu mulimu obulinamu ka privacy akenjawulo obuli mu 75 n'ekinana. Okay. Yo range eyo gye tutambuliramu. Endolito za bapangisa landlord ozivunuka otya ozewala otya era kyekikutaasa okuyombagana wakati w'abapangisa ne landlord because ebiseera bisinga zino zisanga ku buli nnyumba ozewala otya era zigonjoolwa zitya singa ziba zizzeewo buli business era zirina ebizibu byazo ate bw'olwa mu business otandika okugitegeera omanya do's and don'ts pros and cons kaakati omanya mulimu ebitono bye mulina okukkiriziganyako ng'omuntu ayingira agreements zibeerawo ekirala ennyumba zino mulimu klasi z'abantu z'ogenda otuukamu nga tezisumbuukana nnyo saagala nnyo kiyingira kuba nina abantu bennyinza okukkakkanya naye akitegedde akikola ki kati mulimu klasi y'abantu abatwala amayumba gano ga mitwalo 67 most of them ba corporate bantu ba musaala you know you normally have a conversation n'omuntu ng'ayingira though hiccups tebukola ki obugulumu tebubulamu ebiseera ebimu naye nga sijja kulimba mbadde sinnabagifunamu mutawaana ndagaano ate ne klasi y'abantu kati bendiringa nabo kyebako mulimu bye mukkaanyaako nga mutandika nti singa bibeera bitaataaganyemu endagaano eri ebagaidinga kyekyo kukola abantu waliwo system ziri bbiri mpereze sente zange ku mobile money kanzino naawo mu ngalo oba zinteere mu banka how do you operate nze ndi muntu ali very straight forward ebintu byange tebiriimu analog omuntu bwe tuyingira wano tukikkiriziganyako sente zange zigenda mu banka I don't issue receipts. I don't do anything like that. Banka. Ziteke mu banka, you retain that bank slip. Yebanga receipt. Na te kukali ebintu byonna biri ku simu. Oli akuwa ka notification kajja straight away. Ali naye wani ku online banking oba okiraba. Nze nkuweereza ka WhatsApp nti August 1 mulabye thank you. Simple as that. Abantu tebakyayagala kubalinyirira. Bwayingira mu nnyumba tayagala na kwogera naawe. Ayagala kukubire nga waliwo ko kikyamu kiriwo oli bwabeera mu nnyumba gye mulekere abagitutteko obwannannyini ku ddakiika eyo bw'ateekayo ssente ze mweka simple acknowledge receipt of your rent for August thank you period nga ka receipt akakiipi nga tewaliwo kikwetaagisa ate nkuleetere receipt ate kaakati tusisinkanyeewa byaki it's just a waste. Thank you. Okay. Money is money. Make life simple. Sente zangu ziteseyo. Daniel Mugoya. Obubaka obubwo. Sente zangu ziteseyo. Kakati. Njagala tutunulire. Bwana Ibura nansonyi okuyingiramu. Nze nina abapangisa babadde ku mayumba gange ne bamalanga emyaka ebiri nga tebamanyi. Engeri gye mbadde Bulaaya. N'abamu ne balwako ne batuuka n'okugenda nga tebamanyi. Kati abasobola mpozi olumu bandabira ku WhatsApp ku kifaananyi. Ne broker kasita ingirawo n'akuwa agreement and what you know where to deposit the money. Kakati njala tutunulire estate eno gye tuliko akadde kano tulina the other party ekyazimbibwa estate eno ezimbiddwa for how long? Estate eno twagitandika ng'ennaku z'omwezi 16 ng'okusatu 2020 2020 kati awo bwe mbalamu nti leero tuli mu lumu September kitegeeza tuba tukoleddewo emyezi emikanga 5 I think it should be something like that myezi 5 roughly roughly tutunulire buli muntu alina choice lwaki okozesa matafali ga 99 abamu bakozesa ga bbumba go abamu bakozesa pompe owa Uganda clays oba clay gulwaki okozesa 99 agomusenyi 99 eyangu y'omulimu ate ne material okozesa mutono in terms of musenyu kuba omusenyu gutegeeza cement ate mu kwangu y'omulimu it means cheaper labor oli wateeka ettaffaali bweriti buno obutono ojja kuteekawo obutaffaali buna bonna obusibe joint is too much obudde ate kakati fejjukira tuseeresa mategula kati amategula balina gazimba mwenda bagateekamu mwenda ogenda okwekanga ng'omulimu tegugenda naye nga you're just wasting material
nono waleeta lino ettaffaali lya 99 kyakoze naawe oba okiraba. Ettaffaali lya 99 ligula ssente mmeka kati? Liringa mu 2300. But lisavinga nnyo lwakuba abantu bakikwata bukwasi nti gali expensive naye gali very cheap. Just mentality. Nice mentality. Wano oyina units essatu. Blocks essatu. Thank you so much. Blocks zino ssatu wano waliwo how many units? 12. 12 wali ziri nazo ziri 12. Then the newest ziri 10. 10. Njala tutunuulire obadde in terms of giving back to society in kyebayita tukiri in line of job creation or creating emirimu. Abatula bali agadde okumanya on average on a daily obadde okozesa abantu bameka okuva lwe wasima omusingi paka ennyumba ez'okutuuka waggulu on a daily. Okay, nyinza obutaba so specific naye waliwo ekiseera we natuuka I can say nga nkozesa abantu nga 40 on a daily. Kati osanze abamu bawumuddemu lwansonga nti eri bloko eriwo ntonoko ate tuli mu kusereka. Naye nga tuba speed ebaddewo tubadde tukozesa abantu abali mu range eyo. Ate Mukama yatusaasira nti construction omukulembeze w'eggwanga teyakola ki? Teyaziyimiriza mu lockdown. Kati kye nakola abantu bange bonna nabafunira wano ennyumba zaaliwo nga tebaddayo baali wano kati eryo n'ebbanga baliyitamu nga balina emirimu. Over 40 people obadde oba employee nga wano nga bava mu nsi ki nansi ki? Bannayuganda bonna. All throughout. Abantu bano on average babadde bafuna ssente mmeka? On average the list tutunulira abadde asembayo okufuna ssente ntono abadde afuna ssente. I think abasembayo okufuna entono balina kubanga bapoota engeri gyencontractinga engineer mba sikiyingiramu nnyo naye balabika babanga mu mutwalo gumu kitundu. Roughly. Bano bakyanga muukaawo omusenyu babeeranga mu mutwalo gumu kitundu. Naye okusinziira ku dduniya bwebadde n'omuggalo weguyisizza abantu omuntu abadde wano kuba babadde tebakyalya ku ssente zaabwe kuba buli wakyakalirwa bakola ki baggalawo. Naye omuntu akola Monday to Monday omuntu bw'asikawo ennaku ze 7 bw'ogenda obala gumu kitundu nga tazirya tazoonoona abadde wano okumala emyezi 4-5 ssente z'abaakoze ziba ki? Ntambudde mu sites nyingi nnyo ez'abagagga mikwano gyange n'okuyiga n'ebigwa mu kkowa eryo n'okukola research because tulina show gye tuleeta mu maaso awo era ku mukutu guno about that. Njala tutunuulire otuuka ku site nga site engineer mu China, site engineer nti muyindi, site engineer ava South Africa, site engineer ava mu nsi eno, engineer wano ava mu nsi ki? Munnayuganda, mwana Muganda. Lwaki preferrinze nnyo okukozesa bannayuganda than bringing foreign people? Wow, naligambye nti abaleeta simanyi kye baba bagoba oba kijja kufaanana bulungi ekigambo kye mbadde ngenda okukozesa, but to my knowledge endowooza by Uganda. Build Uganda. Build Uganda. Oh, promoting. Ate lwakuba ffe twenyoma n'abaana bali wano abagezi ddala mu fields zonna ne bw'oba oyagala musawo abaana mwe mulimu n'abalina obwongo naye ffe twakikwata nti omugwira abamugezi okutusingako tulina inferiority eyo naye nga abaana mwe balimu n'abakolera ddala obulungi ate nga mwogera olulimi ne mukwatagana kati lwaki ki ekiba kikutwala ku mugwira? Do you build to sell or build to get money, monthly money, rent? I do both. Kati nga wano ninawo ebizimbe 3 ntundako kimu. Kati ebisigadde bibiri byange. So ekimu kiri on sale. Singa abavaayo omuntu okimuguza. Nawe Ibra bwoba olina ssente zo. Sikati taata. Ojja kunoonya ku mukulu Daniel Mugoya. Yangamba ayagala yagulayo akazimbe ka miliyoni nga 8. Ngajjanga twogera. Ayina 75 asonda aweza ata. Ngajjanga akantu ake. Ebyo yayinza okwagala okugulayo akazimbe maasa. Ngajjanga akantu akejimba. So haji njala tutunulire. Okutunda kwa mirundi ebiri. Omuguza waggulu omuguza kuva mu ttaka. Kyonna gwe wompeera akange bw'olaba mpiseewo oli waddembe okunkubamu obuswani. Kakati
advantages ki eziri mu kugula ekizimbire ddala n'okwezimbira because obirimu kakati bwana Ibra buli omu alina calling ye nga bwe nagambye nyinza okubanga nzija n'enzimba ekintu kyange nga kino n'enkiryako kenchiriddeko kati Ibra oyinza okubanga olina ssente zo n'ogamba nange ngenda kuzimba lwaki nzikiriza haji okwo andyeko kali akatono n'ogenda n'okizimba ne kifiirayo nga bw'onalaba nti ne bayinginiya oli azimba naye kyolabye ku plan ayinza obutakijjaayo tukwatagana kakati buli omu wa ddembe okukola kyaba akoze eki nze bwe ngamba nti nno ntunda mba nja kuteekamuuko ka profit akategeerekeka kati gwe bw'ojja ng'owulira nti oyagala kyezimbira nga naawe ojja ng'okikola ki ng'okiyingira naye sigamba nti buli mulimu ogusobola bw'oba olina gy'oli ng'olina akasente ko owulira oyagala kintu kirungi n'ogenda mu bakitegeera kuba kati nze bwana Ibra nga bw'olabye ekizimbe kino bwe kiri saakedde ku makya nzize enzimba ebirina we bifaanagana ogenda mutendera ku mutendera kati ate n'abajjera okugula sikero zigenda zikola ki zikyuka oyinza okwekanga ng'oli azze wano ng'ekizimba ajja kigula agaye nti ekyo njagala ngenda kikuwamu biliyoni naye ng'eyo biliyoni ne bw'agenda agambe nti naagenda kyezimbira nga tajja kusobola kukola ki kuba kati nze mmanyi olulimi lw'abazimba nja kujja mmanyi nti gundi ono mukozi ono si mukozi ono alabika alimu engalo wano bayinoonye wowe bati nja kutereeza kati gwe nga tojja bikola ki kubimanya kati si buli omuntu ajja kukola ki tajja kuzimba kati nze bwe nzimba n'enditayiningako akala n'entunda kembandiddeko ate neeyongerayo tulina bannayuganda abawangaalira ebweru naye babakubidde nnyo ebifaananyi by'ennyumba ezitali zaabwe ne bazibaweereza ne bakomawo ne batuuka Entebbe emmotoka n'eyitaawo ekajja nsinga edduka nnyo n'etuuka n'agenda okutuuka ku nnyumba ng'ennyumba mu butuufu byandali nga gye yafuna mu bifaananyi si gyasanze e Kampala bannayuganda bano abawangaalira ebweru abaali agadde obayambeko in case waliwo any way out you can help someone okumusupervisingirako okumuzimbirako okumuadvisinga in that way kisoboka ate kyolina bwana Ibra okutegeera nti tulina ensobi ze tugenda ne tukola ddala ffe ababadde e Bulaaya ogenda n'okwata omuntu bwana Ibra osobola okulondaawo omutwalo n'ogumpa waliwo atasobola gumpa kati omutwalo kitono nnyo gy'oli kakati ensa like dignity of ethics zaffe zimakinga nnyo okusinziira ku mbeera gye tulimu tukwatagana kyova olaba eri mu ghetto ojja kusanga oli nga alwana beeyiridde amazzi biki tojja bisanga kololo nti gy'okoma okugenda ng'ogira obwongo bulina engeri gye bugenda bukola ki buseseetuka kakati ogenda n'okwata omuntu omuwadde millions 10 millions mmeka n'omuteekerako emitwalo 5 gya transport atambuze million 10 kakati ng'omumanyi neene Uganda gyali takola tolaba nti nno oba osembeza omuliro omuzigo gwennyini okema omuntu tukwatagana kakati ffe abali e Bulaaya ensobi gye tulinamu nti ogenda n'oba ng'olina omulimu gwo nga bagenda kusasula paundi 5 a week omalirize ng'ofuna 10,000 kati n'oba ng'oyagala nnyo omulimu ogwo kati n'okola n'osonda emitwalo 2 that is close to 100 million naye nga gwe okwefiirizaayo emyezi 2 ofiirwe 10,000 okomewo otuule ekintu kyo okyerabira engeri gye kitambula ng'olaba kikumenya kati n'otandika okuwa omulala we bagambira nti you a penny wise a pound foolish nti osobola okukwata obusente obutono n'obukekkereza n'obukiringitanya ate ennyingi n'oyinoona nezikuyita mu ngalo kati n'obeerayo ng'egiri emyezi gye walize n'osevinga ate sente zo z'okuŋŋaanyiriza emyaka nga 2 kakati eyo ensobi ekolebwa kakati ate n'ekirala abantu b'e Bulaaya oba omuntu yenna wano eyali yagadde okuyingira real estate topapa omanyi nga olulinayo ekintu kye nabadde nkugamba nti abantu twagala nnyo okutuwaaniriza nga tutandika naye bwana Ibra omuntu okutandika okukola obugagga abantu ddala okutandika okulabako the minimum should be at least 10 years 10 years bw'oba ddala oyagala obugagga obutaliimu ddiiru
bwana Ibura enkola ya ssente nzo ntunulira omuntu bwe nti nemanya nti ono yakubye enkubi ne ntunulira omuntu nsobola okumanya nti no ssente yakoze enkole kisinziira ku neeyisa kuba bwe zijja waliwo wano eyafunako okwo ku ssente nazikwata nazimansa mu kibuga omwo nakola ki ng'asanga ne traffic nasula busuuzi nakola ki kitegeeza obwongo bwe bwali tebumanyi ssente ezo kuba ne Sudiri tabikola tukwatagana kati obwongo bwo mugagga wange Hamis Kigulu bitasobola bikola obwongo bwe bugenda bukula bugenda buto ate ne ssente nazo olino zimanyira Ibura bw'obanga olina millions 5 we bakuwa millions 2 sente zikusuulamu eddalu ziwugula kati kakati awo n'ogira ne bw'ogula ebintu ku dduuka buchenji toyagala bulinda nga olina engeri gy'ofiiringamu kakati bwe zitandika okuggwaawo ne ziddako mu renji yo gy'otegeera kabugezi oli n'atandika okukola ki kabugezi n'akukyalira noga naye senga nziramu zifuna kati olunga omukisa ogwo gukoze eki kugenze kakati real estate eno omuntu ogenda n'ogamba nti ngenda kugula ettaka millions 8 ngenda kuzimba ennyumba bwenti n'ogenda n'ogula ettaka millions 8 millions 8 olumu twewolera nako okwo kati n'osasula obubanja kakati abantu twagala nnyo okulagako bamanye nti naawe Ibura wagize bwoti noga wakiri kansimbe w'omusingi bamanye njire eno wakiri ebeere mu madinisa kati n'ozimba ate n'okomyako awo okitegera bawulire ojja kutwalayo banno balabe nti nno olina kyokoze eki kyokozeyo kasita ebyo bitandika kyova olaba abantu real estate ebamenya nnyo naye omuntu kakati katugamba akutte millions 8 ezo wano olwaleero n'agenda kugambe agenze ku lweggayazeyo ne yeeyongerayo walawala kooko kuba real estate ekyuka within no time n'ogula obutaka bwa millions 15 10 nga mundandirako naye ng'olaba nti wantu wayonjo kuba tewaliwo batagenda kutuuka gwe n'oddayo n'otandika okukola kati ate n'olionka osonda ezigenda okuzimba n'okulaakulanyawo kaakati bw'oweza millions zo katugambe nga 5 ze waligala nti nno watandika dde okuzimba kati tubala nti ekyo kikoze wagagulaga amataka myaka 10 kuba eno ennyumba wagibala nti ojja gimalira myaka 10 oba 5 kati n'ogenda mu bupoloti buli kewagula millions 10 tekaba ka 10 tukwata kaba kakula tekikwewunyisa ke wagule 10 ojja kasanga kwa 2 mwezi kakati bw'obanga agula bupoloti 8 bubeera mu sente meka simple nga sente ezo zikwata omulundi ogwo ng'ogenda ku kapoloti akamu k'osigazaawo ekitundu kiba kikulaakulanye ng'ozimba ennyumba ng'eggwo nga teweerumiza na stress oli you're telling a successful story or a success story about emyaka gyo 19 ng'okuba kyeyo otandikira ku kyolina kuba naffe byagenda bi appreciating in value. Thank you. Haji, mu bigambo byo sinawulira mu kigambo kigamba nti ennyumba zino zonna zenzize nzimba neewolako looni mu banka wano ne wali oyagala kutugamba nti toyinaamu looni wadde n'emu ya banka wadde n'ekikumi. How come and how is that possible? Self discipline n'okuba omugumiikiriza. Bwana Ibura kasita nkugaye kasita otegera asset ne liability oba ojja kukola sente tebakulimba. Ate abantu bangi nnyo balina emikisa naye omukisa oyinza obutagulaba nga bw'olaba wano nti obeera wano mu Uganda nga tolinaamu mulimu omuchina n'ava gy'avudde osiiba obalaba wano bamukutte talina nampapula najja nga talina kyalina n'atandika mpola within no time ng'afunye dwaki lwansonga nti alina kyalaba gwe kyotakola ki kyotalaba tukwatagana kaakati nze nnina kye nalaba mu bwangu era n'enkibuukira n'enkitandikirawo nemmanya nti kijja ku appreciatinga ate era nina okutekingamu time kati Ibura bw'ofuna ssente enkwata yaazo edifaringa nze twali tunyumyako emboozi naawe n'oŋŋamba Haji nakyala ewuwo n'entunuulira amaka naye nentunuulira emmotoka yaliwo ng'olowooza ndowooza tukagula bbiri nga ndowooza z'abakozi ez'abakozi ng'olowooza emmotoka ya Haji bagitutte ejjoozaako naye nkugamba nti eyo emmotoka yange gye nkola ki lwaki tovuga posh cars because your most expensive keri mu million meka ndowooza million nga 25 emmotoka yo ozira wano n'abapangisa bange ze bapaakinze so
lwaki tovuga posh cars ddi lwonyumirwa ku ssente zo actually omanyi wensula because tulina abantu of course tulina abantu saawe tuli mu lockdown abantu tebagenda mu governor naye wali ogenzeko mu governor Haji simanyi nakkubo lyayo mpulirayo buwulize governor owulira mpulire naye ochakala ddi okucakala kwa mitendera kale gwe okyakala otya okucakala mulimu omuntu agamba nti okucakala is a mindset okyakala otya mulimu omuntu ng'essanyu lye alifuna kutuula awo n'abaana be n'abalaba nga balya ng'ate amanyi n'enkya bajja kulya nga olwacakala mu mutima gwawulira essanyu nga okucakala kwabika kwanjawulo kati gwe kyowulira muli okucakala nze kaakati kweka okucakala kwange wendaba abantu bange nga bali bulungi kweki kwe kucakala kwange naye mu kyo kyembadde wali njagala okutangazaamu nti omuntu bw'atandika okukwata ssente n'azikwata obulala n'azibuukira era tajja zifuna bwana Ibra olwaleero olaba ojja genda ku buli kazigo kumpi akali mu kibuga oba wonna owapangisa bajja kugamba genda wali ewa Haji genda wali ewa Saalongo abantu be balina obuyumba omuntu abalina diguri nga be bali muli abakola ki abapangisa oyina diguri mmeka sizirina toyina wadde ekipapajjo kya diguri sizirina naye teekaawo empapula anything all let us have a debate tolina wadde enkutufu wadde yalibwako enkuyege what is education what is education njagala kubanga that is katukole ku ssente tutebwamu ssente abasozo property consultants UG nga bano basangibwa kirekaawo Kamuli Road meters 15 zokka nga bagamba nti bagula ebyawaka office restaurant ne salon bateekamu ssente era we are so proud to work with Sozo property consultants UG eno ye company yokka egenda okumalako ennaku ng'olina ekikalu kye wagula n'okitereka mu nnyumba omwo naye nga tokyakikozesa nnyo bate basobola okuwaamu essente sente ne zikkolera ekirala ate gwe omusuubuzi n'ayagala okusuubula n'eyasiraanira mu kusuubula kampani ez'okunaazaako ennaku mu bikwatagana n'okusuubula eri emu bweti bagiyita Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Ropark ekizimbe 14 Plaza office number eri GF07 nga bano basaabaza emaali okuva e China paka Mombasa n'okuva Mombasa paka Kampala Haji ombuuza what is education? What is education? Can you define it? I will not define education, but mu essence gye tulimu essaawa eno education mukwata material ezawandiikibwa abantu abagezi ne muzikuraminga. That's what you call education. That's why you are seeing many people well equipped, balina degrees and what have you, but they are very well equipped to deal with the future. Just a moment for me, I won't say. I'm still explaining to you, but I'm telling you that you will find people well equipped to deal with the future of yesterday. To deal with what? With the future of yesterday. Oli alina degree yagisoma mu 9 n'abasomesa nze abansomesa mu primary. Oba mu secondary bazisoma dda mu gya 8 mu gya mmeka naye nakati bakyali baki basomesa ebisigadde saagala kukyongera koyinza okuba ng'otegedde wajendaga naye obulamu education is a continuous process. You have to open yourself to that. Abantu bagenda ng'oyagala otegere kyenkugambye tunuulira abaana be batikkira emakere ne universities zonna ezeetoolodde buli mwaka aikonfa diguri ziri awo omucere ne balya. Kaakati ogende mu kibuga otunuulire arcade ezirimu onoonye baki abazirina bannannyini otuule wano osooka omala okubaasa esinga naye njagala okutegeeza diguri zitudde mu arcade zitudde mu mall zitudde buli wamu Ibura buli omu kyakola si kye yasomerera. Haji njagala tutunuulire Munnayuganda olwaleero buli akuuta akadingidi akakuuta akazawuwe. Many people are calling upon people to join farming nga backbone ya Uganda, the Pearl of Africa. Gwolowooza omuvubuka
anekulaakulanya atya omuvubuka agenda kujjawo essente omuvubuka agenda kuteekawo essente ye ekuliraawo esobole okumugasa? First of all, Ibra, bw'oba oyagala okugaggawala, it doesn't matter mikisa ki egy'ofunye. Bw'otategeera ki ky'olina kukola, ofaanaganako omuntu alina emmotoka edduka ennyo ng'agenda tugambe Mbarara n'ava okunti yalibadde ku Masaka Road ate n'avuga ng'agenze Jjinja. Kitegeeza ne bw'edduka ennyo eba egenda mu direction ki? Nkyamu. Oba ofaananako ship, emmeeri etambula nga terina direction. Kuba kitegeeza terina weeraga, terina weegenda kukola ki? Weegenda kutuuka. Naye omuntu yenna anaakulaakulana nga tonnaba kunoonya mukisa. First of all, olina okutegeka obwongo bwo. Kati omukisa gusobole okutuukako ng'obwongo bukola ki? Success esanga prepared mind. Kadde mwako. Success esanga prepared mind. Tubalabye bangi nnyo abafunye emikisa naye ne batagitegeera. Tukwatagana. Kakati ekirala ate abavubuka obuzibu bwe basanze. Ibra omuntu ogenda n'ova nga bona agamba ovudde ku university. N'ogenda nga ku TV nga bw'olaba ne bakugamba nti tugenda kuwa millions 2. Kati mu obuzibu bwe musanze nga luli bwe nabadde nkugamba nti abantu b'olaba buli kazigo kojja okukkirirako emmanga kajja kuba ka Haji, kajja kuba ka Ssaalongo, gundi abantu abo obwongo bwabwe bwasigala ku original. Kati omuntu agenda n'asoma by'asoma n'ayingiramu nnyo waliwo oluntuntu olwo olubasumbuye. Kakati bw'otategeera ennyo olwo lwe lusudde abaana ne balebemu okukola ki? Okubaako kye bakola. Kati n'afuna omusaala katugambe gwa millions 2 oba 3. Bwe batandika okumusasula straight away, aba yakava kusoma ne Ibra ku university, amangu aga ayagala okumulagako nti yateredde, kyasooka okukola katugamba agenze mu banka. Bamusasudde million 2.5. Kyasooka okukola afunayo kasale loan ng'agula emmotoka. Emmotoka aguze liability. Yeetaaga service enywa amafuta. Agitwala mu kibuga yeetaaga service. Netandika okugenda ng'emukeketa kakati ku millions 2.5 ajja kupangisa ennyumba ya kakadde. Kakati ne ziggwawo millions 2.5 ng'ozitema buli kaseera n'oba ng'osigaza emitwalo ngaaga. Kakati nze atalina muntu gwe njagala kulagako. Bwe nkulidde bannange tukuvubuka osina gwe njagala kulagako. Mmanyi kye bayita delayed gratification, okutendereza okwo okwamangu. Nganze ngambo bansasudde 2.5 ngenda kufuna akayumba kange ka mitwalo aga 3 nga nfuna obukadde 2.5 manya nti ezifikako ngenda ggula obubaati buno obukwata ensenene nfune n'abavubuka abalala bankubira amataffaali kubanga like it or not business is exploitation of others. Bw'ojja wano Ibra olwaleero ne bw'obanga oli ingini oli poota oba oli fundi nga bakusasula emitwalo 3 naawe olina capacity ate ekozesa omulala. Haji, lastly nga tuwunzika ndala tutunuulire about advice, guidance ne inspiration abakwagala bakufuna batya bannayuganda batulabire Bulaaya abaali agadde obataakirizeeko mu mbeera eyo ey'okumanya bavuze batya ebintu bya real estate bino bakufuna batya olina offices bakujjawa how can they get you oba basinzire ku namba ey'essimu eri eyo bw'ogifuna oba nnina. Okay, mukulu Dan katufune enamba eno ey'essimu. But it should be strictly business. Strictly business. Yeah, this is the number. A number eriawo. Gitunuulire. 0777 666 443 oba +256 777 666 443. Reach out him oberenga osobola okubanga omubuulira wano ne wali wano abantu buli olukya tufuna n'abagoberezi bapya baali agadde okumanya Haji Yasin Bakaluba Ssekimwanyi yani Haji Yasin Bakaluba Ssekimwanyi mwana we wa mwana Muganda azaalibwa Obukoto wa mukadde wange Haji Muhammad Ssekimwanyi omugenzi wamu ne Hajjati Mariam Nakku mpangalira Namugongo akaalo bakayita Mbalwa byebyo mu bufunze sebo waliwo ebibuuzo Haji Mufumbo
Haji yakulira wa, Haji yasomera wa, Haji yakolako mirimu ki, because gye tulaga maaso eyo abantu bakambwe nnyo ennaku zino tebaagala abantu kuba inspiring nga gye nvudde waabwe tategeerekeka era bampeererezaawo obubaka nga bakambwe nnyo ne bagamba Ibra tuleetera abantu nga tumanyi gye nvudde waabwe tufune amaanyi agakola Haji musajja mufumbo obulamu bwe bwonna okuva mu myaka egyesobola okuba nti nno omuntu aba mufumbo mbadde mufumbo ate siwulangako ate n'essuubi siririna inshaallah kimala ndi musajja muki mufumbo siwulangako ate n'essuubi sirikola ki tuyiseeko omuntu yenna akula abane emirimu gyakola okutuuka ku mulimu gwawangaaliramu gwakaddiiramu okusobola okuinspiringa abalala nti nakola kino ne kino okutuuka wano kakati nze experience eya bino byolaba nkola olwaleero byonna mbijja mu mukadde wange Haji Ssekimwanyi ndowooza abantu ku kyalo ffe baali batumanyi nga famire epakasa kuba nze bwana Ibra nga tukula tetwakeerako lunaku ne tutuula awo nga emirembe gya leero gy'olaba abantu we bakeera ne balaba Obulabi TV era olumu ngenda ne mbitunuulira sikirabangako twakeeranga nga butereevu tebalina kigambo okeerawo mu ngoye ze ezigenda okukola twatandika na kulima ensi n'egenda ng'ekula muzeeyi n'atandika okutema ebitooka awaka ne tutandika kuzimba era ogw'okulima nali nnimyeko ogw'okuzimba nazimbirako ddala kuva mu bwa poota n'ogenda ng'otegeera ddala ebintu ebitambula n'okusiiga langi byonna nga mukadde waffe agenda akola ki abitulaga tetwabiulaba Bulabi wabula naffe nga tubikola ki nga tubyenyigiramu era kuva olwo ne kibanga kyandimu ng'ekirooto omanyi ky'okuloolaba Ibra olwaleero naawe tekikwewuunyisa nti omwana ogwo ajja kuba mu mawulire omuntu azaaliddwa oli avuga takisi bw'atavuga takisi waakiri atunda emmotoka kakati nange mukadde wange yali mu bino omusaayi tegwebuliza era bw'ofuna akasente bw'okasika bw'oti gy'okola ki n'ebyobufuzi naye asika akola ki kale nno ebyo bye twakula tukola okutuuka Mukama lwe yansaasira ne nninnya ennyonyi ne ŋŋenda e Bulaaya gye mpangaalidde Bulaaya namuyingira nina emyaka 19 Bulaaya ono omugenda mu mwaka ki era mbeera ki eyakuwaliriza okugenda e Bulaaya era Bulaaya nsi ki specifically Bulaaya nagenda London namuyingira 2001 ng'atandika by then nali 19 years era kati gye mbadde okutuuka omwaka guno nga gutandika lwe nalaba nga byenkoze wano bimala sikumala naye nga bijja kunsobozesa ng'ate n'ekonomi ya wano ndabye nga nina engeri gye nsobola okupenetratinga through ku mulimu gwange gye nali nkola e Bulaaya n'enkola ki ne designinga mu butongole n'enkomawo okwabobwe nga naye mmaze okutegeera naye saabuuka bubuusi bino nzize mbikola mutendera ku mutendera Extra Digest mugoba nsonga amanya gange nze Ibra K Mukasa yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkwanirizaako eyakatwegattako eyatambudde naffe nkugamba olugendo lukyali luwanvu tukyagendera ddala mu maaso gye buvuddeko tuzze tubayisa mu programu z'obulimi era nga hopefully muyina kye mupiikinzeemu tulina enteekateeka nnyingi nnyo ku TV yaffe eno ku mukutu gwaffe guno okulaba nga tukulambulira ggwe ali eyo tokoma ku kutulaba na kusanyuka na kunyumirwa but you have to pick a leaf at the end of the day uberenga you are motivated you are inspired you are guided at the end of the day uberenga osobola okubanga oyina kyokungula mu byolaba ku mukutu guno tutebwamu ssente aba Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road banoonyeko ku Facebook Sozo Property Consultants UG at the same time era still tutebwamu ssente aba Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park GF07 ekizimbe 14 Plaza ku Arua Park nga bano bakugamba nti bashipinga emaali ne bagikutambuliza okuva China paka Mombasa in only 18 days n'okutuuka e Kampala. Haji Bulaaya bw'otuukayo ekigambo kyeyo it is a bit broad kinene nnyo naye in simplicity to simplify it all bw'otuuka e Bungereza wayina we wali otuukira specifically nti wano wentuukidde
nalina mukulu wange Haji Shakuru Mutyaba era ne mu kugenda wano yannyamba nnyo. Mutumidde nnyo. Yannyamba nnyo era oyo ye mukama waffe ffenna abaagenda yatukwatirako ddala era n'oko yatukima ku bisaawe yatusuza muli mu mbeera in fact ffenna success yaffe tugidedicatinga ku ye yatukwatako kuva lwe twatandikibwe twatuuka yabateerawo eddaala yatuteekerawo yabawa omumuli mu ngeri etali yakugamba nti nno ono kamukuba ekikono mu mbeera yonna ffenna n'atwagaliza tubeere bulungi n'atukumaakuma n'atulaga ekyokukola nga tutuuseeyo era nze bwana Ibra nava kuno nga mmaze okulaba omukisa gwe nafuna okuva ku basookayo kale dda bagenda n'ekifaananyi ekya Uganda eyali ey'ensiko kati nze wengendera mu 2001 Uganda ng'etandise okukola ki okwaka kati bwe natuuka eri omwoyo gwange era n'okutuuka lwe nvudde e Bulaaya omwoyo gwali gwa kugenda kunoga kuleeta kuddaka nze sitereerangako kasookedde ntuuka e Bulaaya era bwe natuuka e Bulaaya sijja kugamba nti nali nkozeeko omulimu ogw'ebbeeyi awo tubadde tulaga ekyeyo kyo kyali kya mirimu ki? Ekyeyo kyange kyali kya security okukuuma nga batutwalira ddala ku busayiti obuteegasa nno bano bakola nguudo anti-rangi bakola nguudo bano bakutwala mu zipooti ng'ezo obunyogovu ne bubakuba naye nkikolera nno ddala emyaka egyawera okutuuka bwe nakirwamu ne ngenda nga nfuna experience n'ensomamuuko n'empolishingamuuko n'enva gye nnali ne nnyingira mu Central London ne ngendamu nga corporate ate bu certificate bw'oba obuwezezzaako okuyingira mu Central London yawo mukama n'ansaasira nemba nga nnyingiramu nga ndi supervisor. Kakati okukuuma kuno kwe wali okola wali okuumisa mundu okuumisa kasaale batuni ekyebulaaya tekiriyo wano mwa bino ebya wano kirala nnyo eri ebungereza gy'otakwatana ku muntu it is too much of insurance purposes okugamba nti no waliwo security bakitwala mu ngeri bwetyo naye nga sigamba nti kyolaba wano ekiri wano kiri totally different. Ate era kati nze ne company era gye natambulirangamu yali branded kubeera security naye bwe nakola nafuna company eyanjagala ne bantwala in-house nembeera nga nkolera mulimu ebankuliza kati kiri ekya security nemba nga nkizizaayo naye nga nakyo mukyo si kyoba olaba ate ekiri wano. Thank you. Njala tutunuulire oyogedde ku point y'okusoma but maasawo omuntu atulaba wali musigidde ekifaananyi wali osasulwa lunaku saawa wiiki mwezi weekend nali okusookera ddala it is segment osooka ne bakugamba nti bakusasula parawa kakati parawa ze mugenda nga mubala nti otuuse okoze saa mmeka okoze ennaku mmeka then ne bamultiplying awo company yo yemanya entegeka gye mulinawo whether bakusasula weekly oba after 2 weeks oba mwezi kati ezo zonna bits ngenze nziyitamu kusinziira ku mwaka ki nawa wendi kati waliwo ennabeera ne bansasulanga wiiki nembeerako wennabeera ne bansasulanga 2 weeks nembeerako wennabeera nga bansasula mwezi naye in the end it comes up to the same amount. You comfortable speaking the money you used to earn? Nasooka kusasulwa £4.20 Dinabiri. £4.20 ebiseera ebyo gyalinga mitwalo gyalinga 8 parawa naye ku standard ya Bungereza nga ntono nnyo nga kwegamba nze nfuna kye bayita minimum wage according to their system. Kisookerwako ddala nga katono nnyo naye lwansonga nti twakolanga essaawa 12 ogenda okukimaliriza essaawa 12 omuntu eyavudde wano e Uganda ng'obadde tolina mulimu bwe bakuwa emitwalo gyo nga 10 you are good to go. Olaba kati that is 19 years gone naye era n'omuntu olwaleero ali ku shuwa y'emitwalo 10 olunaku aba bulungi. What about then? Oyogedde ku kusoma waddayo n'osoma ki n'obanguka mu ki? Initially saddayo kusoma nti nkedde ku makya enrolling nti ngenze kusoma course bweti ne bweti omulimu gwe nabangamu gwe nagendanga
nsoma nfune certificate yagwo omanyi katugambe nti obadde mu security first of all ojja kugenda nti okole ku management eyo n'ogifuna mu course n'osoma nti nsoma first aid ne bakubulya nti ojja kati obwo certificate bw'ogenda ng'obuteeka buli wamu experience yo omanyi buli gyoko mu kubanga oli ku front line noba ng'obuteese namu ofuna engeri gye expressinga abazungu emirimu egisinga it is psychology akutunuulira engeri gy'oyingirawo gy'oyogeramu assertiveness otegeera ky'oyogerako are you aware kyekikuli around ogenda okulaba ne bw'otuuka butuusi ng'ogenze kusaba mulimu onaamanya nti nno kati ono alina experience kati biri bw'obugattako ogenda okwekanga ng'oyita n'omuzungu w'ataaliise. Besides being okola omulimu gwo gwe wakola ogwa security, what else wakola omulimu ki omulala e Bungereza? Omulimu ogwo gwe nalemerako paka gwe nalemerako naye nze bwana Ibra from day one nali neteekamu kye bayita discipline. Self discipline. Yeah. Nagendako in 2003 nali ngula nnyumba e Bungereza nengenda ew'omuwala yali wali okikubye to that extent egulayo n'ennyumba. Nze nagula ennyumba e Bulaaya nga nakamala emyaka 2 kati nagende w'omuwala Tera ne mubulyamu nga njagala kufuna mortgage kati tuba tuchatinga along the way ne mugamba nga akumanya kubuuza okola ki balabe score yo bweyimiridde omuwala ne mugamba njagala kuba nga ndi bulungi nga gwe nsobola kikola ntya omuwala nangamba izo n'okulowooza nti sente zetufuna nnyingi naye si nnyingi ne mubuuza sente mufuna mmeka omuwala nangamba nti tufuna £8 by then ndowooza nalinga ku 450 kati omanyi mathematics there's no way around it kakati nenteberezaamu omuntu ayinza okikuteekako bw'otyo nti lwaki togenze n'osoma n'osobola okumakinga oli kati nagenda okulaba mathematically omuntu ono bw'ajja ng'akolayo essaawa 8 bw'omultiplyinga sente zaafuna nange afuna 450 nga nyongeddemu bwongezi ssaawa tukakkana tulina sente zezimu at the end of the day naye nga wali ate woddayo nti ate nsoma ate nsooka entuuke ku gundi ye ku standard ye ogenda kuttawo emyaka ng'egi nga tosasulwa wabula oteekamu ate ng'oyinza n'okumaliriza ng'osomye ate n'ogenda n'ogusaba ate bba abaayo enzaalirano yaayo ne baba ne advantage over you kitegeeza nti oyinza okuba ne qualification naye gwe background yo and your accent naye nga bijja kudetermininga nti ate tojja kifuna kati why waste my time nga nsobola ogenda straight away I can ditch in naye nkola sente zange nentandika okusambira omupiira gwange e Kampala already gye mmanyi. Ennyumba ekyaliyo ba wagitunda eriweeyo ey'Ebungereza kakati bwe nasooka nenzija wano nasooka nengula kankudusemu wano mangu nasooka nenzija wano nengula poloti yange yasooka nga ndowooza ngenda nga mwaka gumu Ebungereza nagigula okulambira nagigula millions 6,700 yalinga decimals 15 nenzija nensooka nafunayo ng'enkumi zange 3 kakati nenziruka nenzija wano nentandika okuzimba nafunayo ng'enkumi 3 ebiseera ebyo nga sente ezo 13,000 ziringa tugambe nga million 10 naye nga z'amaanyi nnyo wano nenzimba obuyumba bwange obwasooka bwali obuyumba 6 nenzirayo okawo emyezi nga gigyo nenfunayo oko butono nenzija nenyongera 2 nenzimba obuyumba 8 olwo otandikiriza real estate naye obusente obwo bwabanga bwangu nnyo n'okufuna naye nze nga ninimu engeri y'okwerumya nga mbuleeta nembuteeka wano nali neerekereza kati bwe naddayo ne mukwogera n'abantu oli nampa amagezi nangamba naye lwaki togula kuno ennyumba kuba ennyumba zaawali bwoba tebuloni obwo buki it's about credit bakubala abalamu ne bagamba yaja n'obubuulira ne sente z'ofuna ne bagamba ennyumba ojja kusobola ogikola kyo gisasula kati nateekako ng'omutwalo gumu ndowooza nga mu 13,000 ennyumba n'engifuna nyumba yali ya mitwalo 12 nentandika okusasula naye bwe ntandika okusasula nali mmalawo ng'omwaka gumu nenkirabanga olugendo luwanvu kakati olwo nga mmaze obuyumba bwange obwano ndaba sente zenteeseewo bulina kye bumpa kinene
ate eri oteekamu buteesi eri nga nsasula mortgage nkiwa mortgage yange yalinga pound 7 ne nsasula building and content insurance ne nsasula ground rent oyo ne nsasula maintenance kuba kyali kiyumba kya nali kigula ku council ne nsasula olina okuba ne life insurance kati nga bagenda ne bansasula obusente direct debit netandika buluma ngenda okulaba nga si kya saving buli kasente kenfuna kagenda ku nyumba kakati ate wano zenfuna e Uganda nga zisigalayo kuki kuba ekyange wano kiri outright ne bwankubadde bwalinga butono naye obwo obutono nagenda nga okubulaba nga kyenkola ebungereza tekinkolera bulungi makulu kati nenkubira ku yanyamba ku mortgage ne mubuuza mwami bali bamuyita Sam Luwero muna Uganda ne mubuuza nti nsobola kukola nti okumanya sente kakati enyumba yange eri valued kuki after a year nangamba kuba bwoti bank ogibuuza ngenda okubabuuza bagenda okundaga kwegambanga kenna kasasulako ntandika ka interest naye ng'omwaka mulamba mbadde mbawanga pound 850 awo namanyira nti nakuba miss wajibalekera wagikola otya because kati fe abali e Kampala wano tumanyi kimu kupangisa na kukkirira kweyongerayo nagitunda oli najja omulala oli najja kakati bwe njitunda nenfunako akasente akatonotono najongeramu awo nenfuna omukisa nenfunako emitwalo ng'esatu. Extra Digest mugoba nsonga tuli mu bitundu by'ekyanja tukyaliddeko Haji Yassini Bakaluba Ssekimwanyi wejjusa okuba ekyeyo wadde n'akamu n'akeddagala sikyejjusa oddayo okuba ekyeyo lwaki njagalayo bwagaze era nani nti ngenda kugenda kati alhamdulillah nebaza mukama umunsi mulimu amadaala mubamu omwaliro gwotuuka noga kati ate ekiri wali ate simwe mwaliro gwendiko naye nga eri kyo era buli muntu yenna aliyo ng'akola mu uploadinga yeebale nnyo yeebalire ddala naye ajjukire ekintu kimu nti gye buva budda ewaka gye kikola ki gye kiggwera ne bw'oba oconcentratinze ku baana oba okoze otya abaana bajja kukula bajja kutambula bagende amaanyi nga gakuwedde ng'olina kukola ki ng'olina kujja wano so mu mutima mulungi savinga wa akatono togenda gwa gye baseera gulawo akantu akatono with years kajja ku developinga ate obeere bulungi ebintu byokwa byamalalalala bino gundi afunye sente njagala nvuge emmotoka bwenti ne bwenti nzize ne family yange tuli muzi hoteli za bbeeyi ebyo mubisse kubanga crowd cheering at your crown is the same crowd which will be cheering at your crucifixion. Abantu abakuwaniriza nga bakutikira engule be bantu abamu abajjera okusagambiza nga bakuteeka ali ku mulabba kwegamba mu Luganda akusigula mu malinnya bogwa kuyita kadduwani makati abantu tebakuwaniriza nti oyo kati osana kino nabalaba wano nabalaba nyini nalaba abantu nze bannange kola kikyo obuwangazi buno olonga mugeya nze nalaba abantu wano ate njagala kwebaza abantu ne bennalaba bannayina mmwe mbeebaza nabalaba abantu bakyuka naye Allah yatusinga okumanya munsi life is your own responsibility okujjako maamawo ne taata nsobola mwongerako naye ebisigadde ebyo ne bwaba muganda ne bwabaani nkukakasa mu Uganda muna akatalekeka buli bubiro butalekeka kisookera ddala okola mulimu ki mu Uganda gwonsanzeeko mukama wange ogw'okuzimba ebizimbe akatalekeka akalala baganda baffe abakubye ebyeyo ne bafiiringa nti bali disappointed ebintu babiweereze waka wano ne babibulankanya ne babigootanya ne baagala basigalireyo ddala oba wabubaka ki it's never too late omuntu ogamba nti kiwedde ng'omaze kufa wonna wooli okyasobola okutambulira okubanga e London oba America wonna woobeera kati bakyakusasula ne waba wa retiring era kagundi ka pension kakola ki kajja kufuna bantu batuufu ate olita kulimba nti akubikola weetaaga sente bweziti olina kubeera mu millions mmeka no jangu nze nina mukwano gwange onansonyi okuzza ate mu story twasisinkana ku Facebook okwo naye oli omwami twayagalana n'afuukira ddala muganda wange bwana Ibra nze ne bwe mba njagala obukadde 5 ne mukubira ne mugamba nti mpa obukadde 5
tambuuza nti ngenda kukola ki. Nange balina bali Bulaaya ne Kampala wano. Naye omwami oyo namuteekamu ekigambo kino eky'okuzimba. Nalina ettaka lyange, nalina poloti awo e Najjeera. Nenjimuwa ku ssente entonotono ng'era njagala mu inspiring. In fact mikwano gyange gyonna abantu be mbadde nabo bazimbi. Kuba mbalaga nti kisoboka. Naye omwami oyo namuguza poloti okumanya mukwano gwange. Yaŋŋamba tetukola ndagaano. Era yasi kino nkyogedde ensi yonna ewulira. Kibeere ku bwino. Naŋŋamba tetukola ndagaano nampa ssente millions 45 bbanga ly'amabega. Nenzikwate watali ndagaano. Nenzijjayo pulaani n'embikwa byonna nga biri mu mannya gange. Nampa ssente ne muzimbira ennyumba neggwa. Namwegayira bwegayirizi nti owaayi nyinza okuva mu nsi ebintu bino biri mu mannya gwange. Abaddawo ne bataba balungi nga nze. Sukumayo ku muntu naye nga ne muganda we n'ogutamuweerezangayo. Nansukumira muganda we baali bamuyita Hassan. Naye byonna ebyo nabikola nga tetulabagananga nako. Paka na Katonda mulaba. We afuna empapula ze najja era London n'andaba. Thank you so much. Tetugenda kubanga tusukkawo wano. Kati nkugambye nti funa abantu batuufu. Akasemberayo ddala ani akuba plani z'ennyumba zo zino bazikubirawa? Ali awo bayita ba Archstone. Bawano Kampala Uganda. Bawano Kampala. Muvubuka oli ategeera kyakola. Okay. Ebisigadde mukama wange finishing ani obwongo okubuteekamu bonna otuukirira nze kubanga ayinza ogikuba ate science asigadde n'abeera wa Haji Yasin Bakaluba. Kuba kakati nze nange nsobola okupulaninga obusobola okusikira abantu. Otuusa wano deka kunsala ku lwaki onvukuba okatidde nti kanaaba kalango. Nkwongereyo akalango. Nkyali ku program sinnayingira mu kalango. Ogenda okutuuka wano embeera gye nkuteekeddewo abantu balinga abali mu hoteeri. Kyekyo ekisooka. Ekyokubiri landlord wange Jensula akyampisa bulungi naye naalizze wano naye mwami Kiseka Richard landlord wange okyampisa bulungi simanyize nakumanya ono yanzaala buzazi. Olina kwogera birungi onaddawa. Kansubira nti byonayogera nga kamera evuddeko. Kakati embeera gye tuteeseewo n'olongoosa ekifo munda olabyemu mufaanana ate nze nategedde omupangisa nti gwe olina okweteeka mu bigere bye. Buli lw'okola ye ky'owali eyagalizza bw'okimukolera automatically naye abajja kukyagala. N'omutima guba mwerufu otuukamu ebintu by'oteeseemu obitunuulidde nga temuli mu biri substandard. Ate state zonna nga bw'otunudde wali olaba nasimawo oluzzi ndowooza era obedda mu bulaba. N'olweri lulimu nze amazzi weegali aga wansi. Abapangisa banka kuba wano mu kyanja abantu amayumba malungi naye babonaabona olw'amazzi. Kati amazzi gange gabeerawo ga mu ttaka free of charge. Kakati bw'otandika okuteekawo embeera bwetu security ogirabye weeri lwaki tojje wakusula kuba Kaluba. Ibrahim Mukasa ge mannya gange. Tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero. Njagala kwebaza abazze bagoberera program eno. Thank you so much. At least my dear beautiful sister, my good friend, my brother, pick a leaf here and there. Osobola okutandika mpola mpola bwotyo. Rome wasn't built in one day. Atera at the same time nkukubiriza nti take sente wolaba kubanga ojja kutuuka time ngoyagala okujjawo sente yo ng'era olabawo. Njagala kutumira ku bantu bano wammanga, njagala kutumira ku Jose Jobs Link, njagala kutumira ku Mary Ngabire, njagala kutumira ku Richmond, ntumire ku muganda wange Hamis, my brother. Webale kunjagala nange nkwagala nnyo owangalira mu Amerika awo Hamis nkwagala nnyo muganda wange webale nnyo byonkolera alhamdulillah. Then ntumire baganda bange aba subscribing mwafuka baganda bange mwanzaala mwanjola mwayola omukutu guno mutubezeza mu business eno mutubunyiza amawanga naye nga tetulinnye ennyonyi buli ya subscribing abambi. Thank you so much. Idris Lukwago, large upon yourself. Daniel Mugoya, large upon yourself. My brother Tony, blessings from the Almighty. Nkwagala nnyo Tony Senabulya, webale nnyo balidala. Njagala kwebaza obudde bwo n'okubeera open, no sharing obulamu bwo eri ensi. People are so reserved for reasons here and there. Bayina ensonga lwaki bali reserved. Namwe abali open. Katonda yeebale kubanga ayita mu mmwe. Omuganda agamba nti akasola akatali kabbe. Batugambe olina embuzi yo. Bagamba oli amagumba osuula. Naye akabbe
bogira boti lyoteekeno olutuuka bagamba tuwulire ennyama ewunye wano ani yasaze emuzigo gama kakati nze akange wali okozeeko mu gavumenti temuli naye banankolako audit nateekako nina akasente kange nafunako banka nempitirawo leeta wano leeta kino nze bwana Ibura ne bw'oŋŋamba nti leeta sente eyo no wagifunye otya ne bwoti nkukwatira empapula zange ate kasita okolera ku muzungu kuva we natandikira paka wano. Thank you so much. Extra Digest mugoba nsonga etebwamu ssente abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekawo Kamuli Road meters 15 zokka nga bano babakana n'eddimu ly'oggula ebikozeeko ebyawaka office saloon restaurant banoonyeka abasozo obulamu bunyuma kuba na ssente mu nsawo baana ba maama ate teri kinyuma mu nsi muno ng'oli mulamu ate ng'olinamu akasente olwo nno ebisigadde obikwasa Katonda obulamu ne busaabalanga bwolaba emmeri ku mazzi. Njagala kwebaza still aba Sun Cargo Shipping Company mwebale kututeekamu ssente mwebale kutrustinga TV eno mwebale kutrustinga mukutu guno era nga bana ba Sun Cargo babakana n'omulimu ogw'okusaabaza emmaali y'abantu okuva China paka Mombasa in only 18 days. Aba Sun Cargo ayagala okukolagana nabo banoonyeeko ku Arua Park awo ekizimbe bakiyita 14 Plaza GF07 ye office number era nga bano bakugamba nti tobaawo n'obuzibu bwonna nayagala okutandikira ddala okusuubula nga tosuubulangako ate bana ba Sun Cargo bakikolera ne bakuscoutingira n'okusoosinga emmaali erina ettunzi wano e Uganda buli kimu ne kitambula bulungi nnyo. Ibrahim Kasage manya gange sigenda kubanga nsukawo olunaku olwaleero nkugamba ekintu kiri kimu nti Extra Digest mugoba nsonga. Kindly subscribe. Haji, assalamu alaikum.